abakkiriza okuva mu bitundu ebyenjawulo ebiriraanye Kampala bakungaanidde mu kisaawe kya Kampala Mukadde okuva mu lugendo lwabwe okutambuza ekkubo ly'omusaalaba mu bitundu ebyenjawulo. Bakira obwedda buli muntu atuuka ng'alina omusaalaba bannaddiini nga bagumutikula ng'akabonero ak'okumwebaza olw'obuvumu bwe boolesezza. Essaala ez'enjawulo zisabiddwa eri abantu ab'enjawulo omubadde abakadde, abafumbo, bannaddiini, bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu Ssenkagale wa DP Nobert Mao. Awo bo ne boogera waggulu nti mujjeeyo mukomerere. Piraato n'agamba nti naakomerera kabaka wammwe. Bakabona abakulu ne baddamu nti tetulina kabaka wabula Kayisaali. Awo Piraato n'alyoka abawa Yesu okumukomerera. Fill them with faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness. Grant, O God, that your holy and life-giving spirit may so move every human heart, and especially the hearts of all Ugandans, that barriers which divide us may crumble, suspicions that we harbor in our hearts may disappear, and hatreds that we bear against one another may cease, that our divisions being healed, we may live in justice and true peace through Jesus Christ our Lord. Omutambizi omukulu abadde John Aranga okuva mu nzikiriza y'aba Orthodoxy e Namuŋŋoona era nga yasoose okuwaayo obubaka bwe eri abakkiriza. Omuntu alimu mwoyo kubugwe nga ye yeetaagibwa nnyo ku lw'obulokozi n'obukulembeze bw'abantu. Amazima gali bafuula baddembe. Mwoyo yamanyisa amazima. Wabula wakati mu nnamungi w'abakkiriza John Aranga yeecwacwanye era avudde katuuti nga n'okubuulira tannakumaliriza. Yessaabalabizi w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizitoranga ng'akiikiriddwa Musinyooli Kasibante mu bubaka bwe yennyamidde olw'enguzi n'ebikolwa ebitali bya Katonda ebikyasa ensangi zino. We use public funds for the good of the community. Christ came that we may have life to the full. He demonstrated his promise by giving his life by dying on the cross. Ono era ayogedde ku buvumu ko n'okwewaayo Mukama waffe Yesu Kristu we yakkiriza okukomererwa ku musaalaba. Yessaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali mu bubaka bwe asoose kwebaza abo bonna abajjumbidde enteekateeka eno. Ntagali asabye bannayuganda abalina obusobozi okubeera ab'ekisa badduukirira bonna abatalina buyambi naddala ababundabunda. I want to appeal to you to be our brothers keepers and share what we have so that we can contribute to the well-being and welfare of our brothers and sisters in the dry lands who are starving to death. Robert Onyango, emitwe 10.